I was carried away by his handsomeness. Nasisinkana omuvubuka mu kibuga ekyamazima bulungi bwe bwaddamu kubaako kyendowooza. He took me at his home that evening and we had it. Ekyamazima yantwala ewaka era olunaku kimu ne kiggwa. It was protected. Wadde nga bamitwatweziiza. Immediately after, I smelled a strong rotten garbage odor. Nga twakamaliriza nawulira ekisu eky'emboga envundu. I asked him what the smell was, but he said he couldn't smell anything. Namubuuza ekisu ekyo nangamba ate ye takiwulira. I made a move for a second round early morning, but the guy was ice cold. Namugezaako ne kumakya naye I made a move on him for a second round. But the guy was ice cold. Namugezaako ne kumakya naye nga tali mu mood. Amakulu gaba gavudde second round givuunule bulungi abaliwo balina nti namugezaako omulundi ogwokubiri kumakya nayagala n'ogwokubiri naye nga tabiriiko naye nga tammuka. Okay, being afraid, immediately I said a silent prayer and waited for sunrise, and he took me home in a rush. Wakati mu kutya nasaba nenenda obudde bumala okutya anvuga ntwale ewaka. He couldn't even look at me or touch me. Mu kaseera ako natosobola nakuntunuulira wadde n'okunkwatako jjukira badde ankwatako buli kaseera. I got home that day. I took a bath and noticed I could still smell this rotten odor. Ne bwe naddayo ewaka ne naaba era nasigala mpunya ekisu kyekimu. But no one in the house could smell it. Naye ekinnuma nze nkiwulira nzekka abali mu nnyumba tebakiwulira. I called him, but he had blocked all my calls. Namukubiranga amasimu gonna yagaggyeko. I don't care. He actually gave me much money that left me with no regrets, even if he didn't want us together again. Saafayo kubanga yali ampadde ssente. Actually ndowooza mu relationship nali nfunyeemu ssente kati nga sifaayo oba tayagala kuddamu kwogera naye kasi yali abadde ampadde ssente. I just felt at least our short relationship was for nothing and was satisfied anyway. Anyway, nawuliranga twasisinkana busisinkana tewali kyamaanyi kyaliwo mufunyeemu ssente ebibadde bibaddewo. Late that night while sleeping, I was woken up by a strong odor of blood. Ekiro nzuukuka ne mpulira ekisu ekyomusaayi nga kiwonya. I woke up my sister, but she couldn't smell anything. Naye ne bwe nazuukusa muganda wange nga ye talina kyawulira. In the morning, my sister woke me up with all doors and windows open. I smelled the blood then. Kumakya muganda wange yanzuukusa nga amadinisa enzigi nga buli kimu akigudde n'obumooli nga n'akawuko n'ekiso ky'omusaayi era kisiru nga kiwunya. For a moment, I wanted to think it was my blood, but again I realized I had just passed 8 days ago. Nasooka n'ekirowoozo oba nali mu nsonga zaffe zino ez'ekikyala ne nzijukira nti nali naakavaamu ennaku 8 emabega. Early morning, my mom took me to the hospital. Doctors could smell the blood odor but found nothing wrong except extremely high blood pressure. Mama yanzirusa mu ddwaliro kati awo abasawo nga basobola okuwulira ekisu ky'omusaayi naye nga tebalaba kikyamu kyali kiriwo. Okuggyako pressure okubeera nga pressure yange yali waggulu. I spent about 5 weeks in the hospital. Still nothing was found. Namale wiiki 5 mu ddwaliro gwe mwezi gumu ne wiiki emu n'abasawo tebalina kye baazuula. I don't feel sick. I just smell like blood, fresh blood. My skin is sort of hanging on bones. I'm not in pain, but I'm slowly dying. Sirina wannuma, siri mu bulumi, siri mulwadde, naye mpulira ngenda. Kaakati olunaku olwaleero kye tutunuulira tuli mu holidays, tuli mu luwummula. Abavubuka abambala obulu omanyi olwa ebintu ebimu ebikuba abaana b'obuwala. Musajja alabika bulungi, awunya bulungi. Omusoko njire
alabika bulungi awunya bulungi musajja muwanvu ayina ku kirevu muddugavu bulungi sigambe ntunuulira nze sigambe tutunuulira nze yogera ebirala ne boola kuba firinge nti munnange abali bagamba ekisajja kirungi kati njagadde nedda enosho tetwasalawo tetwagala kwesoma otondeka n'ebisaawo ebyange sirabangu nga nzira mu mboozi zaki sirunga ezo omuvuka alina obbanga awunya bulungi alabika bulungi haiti kyekyo kala yeeyo nzirugavu ekirevu kwekiri senta azirina tazirina azita nga n'okuzita akola ki omwana ow'obuwala wenna oba oggwayo ne principles z'olumu osobola okuzibuuka ntegedde bulungi ensonga lwaki waliwo kyebakkiririzaamu bali mu kitabo kya simanya 18 bikoze bitya emyezi simanya emeka egyo sikapyako jasiraka takagoberera principle eriwe ey'abawala nti akwetegereza emyezi giba esatu kati bakibala mu nnaku 9 badde sikamanyi yeeri eya nnaku 9 nti nga otunulira omwetegereza ng'okyamustadinga ennaku zino tekyali y'amaanyi by the way omuntu oba omutegedde ng'osalawo tekyali y'amaanyi naye omugaso gwayo gwali gumu kizibu omuntu okuba ne intentions okumala emyezi 3 ng'akulimbalimba kizibu I understand omuntu asobola okujja ng'alina ebyo wali oyayaaniddeko naye olina byotasobola kumuzuulako mu kaseera akatono. Ekyokubiri bamaama abaana ab'obuwala n'omukyala gwendabanga mulaba mu future wife ekyo kijja kiwedde kakati newe tubagamba nti mutulabikira bulungi newe tubagamba nti tubeegomba yaba atufuga n'ebiseera bisingira bwe kibeera osooka ku appreciating appearance y'omuntu bino ebisigadde ne bijja buzzi kakati temwanguyiriza nnyo temutwanguyiriza nnyo bamaama simmwe balungi abatuukiridde temutwanguyiriza nnyo n'ekyokubiri olumu n'omutuufu omuleka n'ebibuuzo nti yiyi lwaki nga nyanguyiriza nnyo kituufu oba otuukiriza ebiruubirirwa byange newe mmala okgenda ewaka bw'abanga bw'ati bw'atambuza obulamu bwe n'asiŋŋaana omuntu kitegeeza buli omu amukola ki amwanguyiriza so okwewala ebizibu abantu balina ebizibu abantu banoonya we beeyambululira abaana abali mu holiday ekituufu kyonkubula Saimo kizibu kya predictinga nti Saimo gwensanze olunaku lwaliro alabika alimu ebintuntu kubeera mumala kutuuka eyo gy'ogambye n'otandika okubeera ng'onosinga kati Saimo muwa obudde ne wenna abukuwa omusajja kati ffe ebiseera ebisinga abakazi twagaza mitima abasajja baagaza mind osobola okunneekweka mpaka ng'otuuse ku kyoyagala naye katono nnyo omuntu alina spiritual intentions aba n'obudde butono abano n'obudde mwayagala okweexecutingira ekyo kyayagala okukola nyina omuntu omu gwe mmanyi wano mugagga alina ssente ze y'omu kubeeyambulira mu baana naye ngayambululira okweyambulira abaana tekirina buzibu okweyambulira mu baana naye ng'anaakufuna akuwa obudde n'akusanyusa eri ebyo by'oba omulaze nti byebikusanyusa asobola n'okukuteerawo akawumbi waba alaba nti keweetaaga n'akakuspendingako mpaka ng'atuukiriza ye kyayagala kozi ye aba akimanyi it is more worth than kana akawumbi kyagenda okujjako so tutambulire wakati mu ssaala n'okweke like obeerako mukama ebiseera ebisinga atuwa nnyo instincts muli muffe ng'onoobeera n'omuntu omukyamu okiwulira lwako tuzibuusa amaaso olwa feelings zino nebyolaba n'obuusa amaaso kyotidde omutima gwe kitidde n'obireka n'obiwaringa n'ogaloga kantalafiya gwe mazima ddala ogenze out ogenze bibyo ogenze munamutwalo gwo gw'okunywako yo kasoda akamu n'osanga abantu baspendinga olw'okuba olabya spendinga n'ogenda naye that night naawe muli muggobera okiwulira nti naye ndagawa n'osigala n'okimanyi nti nno mu bomu ze bategeye Kampala kibi nnyo nti basookera ku basajja abakazi zimwe bandibadde basuspekti ba bomu ogenda otya n'omuntu gw'osanze olunaku olusooka bulungi nnyo kakati tuve ne mukubeera nga tugezaageza omusirikale oli gwe eyakuba omwana ku shero
omukyala gwe yali naye yatugamba yali amusinkanye ku ekyo ekiro nga bagenzi. So biri nomo biri common abawala bangi nnyo abagudde mu traps bweziti olw'okwagala ebyamangu olw'okuba omuntu akubiddewo noloza ye future husband. Good morning.